Mbaniriza balungi abali ku Bukedde TV eno programu y'emikolo n'embaga ekutusibwako buli Saturday ne Sunday sawa ziba 12 zennyini nange omuweereza wo Josephine Namakula mba ntuusa ekyo kirungi kye weetaaga okulaba okuyiga wamu n'okunyumirwa essaawa eno yennyini nakugamba nti gwe ali ku Bukedde TV oyagala omukolo gwo gulagibwe ku TV yaffe oyagala tubeere mu feodi mukwano twesige tulina ne bakama exotic ashers abaana abategeera kye bakolanga bakola bulungi nnyo enamba gikoppe wansi awo osobole okwebuuza ebisingawo otukubire tukunnyonnyole ate nga njagala okutegeeza onoonya lugoye lulungi onoonya gomesi nnungi gawunzi nnungi changing dresses mukwano leero nyambadde ka changing k'omugole oba metron nga wokateekako obeera maridadi saana wesige bannaffe aba City Bridals be bagenda okwambaza onyume olabike bulungi bali wali Colum Street ku kizimbe kya California Plaza first floor shop number IF07 ne IF08 bagenda kuwa engoye ezikunyumira ezikuweesa ekitiibwa ku lunaku lwo olw'enjawulo oba lwambaga oba lwakwanjula oba kukyala wesige City Bridals be baana bagenda okuwa kakeya ate bakuwa olugoye olugenda okunyumira awo wenkomye naye nga sinnakutwala njagala okutegeeza ti omukolo gwenkuleetedde gw'abaagalana omwami n'omukyala Ssaalongo ne Nnaalongo era ng'omwami tumusiime Edward ne mukyala we Harriet yagattibwako erinnya ly'omwami we tumusiime nange ebyomukwano binyuma naye ng'omukolo guno eno njagala nkuwe detail ku detail gwali mulungi nnyo okuviira ddala ku nnyambala entimba abantu abaaliko ababuvunaanyizibwa abayimbi ab'enjawulo omwali Aluna Mubiru Stabwana Tolo bannange nga sinnakutwala ebyo nzikiriza nsooke nkutwale wali eri ku Glorious Church ebunnamwaya gye basobola okukubira ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala batumusiime olabe ku church engeri gye bakikolamu ate oluvannyuma nkomewo. Kati yongeza omukwano yangu wajangweno Brian B mukwano wasizocha yoliyotya ewange nasuze bubingo mutima guluma omanyi nkwagalanga mwana wotalina olunaku terungendera ne bw'omala essaawa emu bw'etyo bulamu tebumpomera amazima nasuze bubingo mutima guluma ng'empewo efuwa nga nakayonta kaluma ekiwubalo n'enjala nga biruma tulya mu woteri nafumbya kamere ne kabobera akatiko akabala kewaŋŋamba nti nno ke kakuwoomera. Omugole waffe omukyala yalabikira ddala bulungi nnyo yayambala long sleeved dress ekika ekya Cinderella era ng'eri mu kala ya pure white ate era omwami n'ayambala cream suit ne botayi ya black ne bateekamu essaati za white omwami ne next man we. Bamaids bali very smart mu off shoulder fitting dress yaabwe eyalabikira ddala obulungi ennyo era nga mukwano dresses zino eno zaali mu kala ya orange nga kuliko ne slate. Ba groomsmen bayambala dark green ne black nabo bayambala ne banyuma ate era ne balabika bulungi nnyo. Mukwano kansooke nkutwale olabe onyumirwe ng'abantu baneeno bagenda mu church okuba ebirayiro wali ku Glorious Church ebunnamwaya gye basobola okufunira certificate ezibafuula omwami n'omukyala batumusiime.
ekisinze ekisooka Yesu kye yakola yakikolera ku mbaga. Kitegeeza nti Katonda embaga zissaamu ekitiibwa, ayagala abantu bayingire mu bufumbo, bakwatagane, bagalane. N'omutume Pawulo bwe yali ng'ayogera ku Kkanisa yakozesa ekifaananyi ky'amaka n'agamba nti Yesu ye mwami waffe, ekkanisa ffe bakole be. So twebaza Katonda kyolwaleero Edward ne Harriet balese okumira mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abazadde n'ab'emikwano okubeera abajulizi nga bagenda okukola endagaano. Guno gwe mulundi okusembayo waliwo omuti naalina ensonga egana abantu bano okuyingira mu bufumbo obutukuvu olw'ekamera mu njagala okulaba ku sayidi ya Harriet agenda okukwasa Edward Ndayisenga. Harriet ajja mukwasa ndaba saano talinze musibiririra gambo okuze baganda baffe ne bakwanobe nga bamuyita mugole ensonga yeffe ate ensibuka naye kumusizaalwa leero mugole mpaka mukulira kaliba wewaawo. Kiri kitya tugende maaso agambye yoyo tugende muki ambalaze namwe mukakasizayo ekyo. Nze tumusiime Edward Ndayisenga nkuwasa ggwe Namugabo Harriet okuba mukazi wange gwe mpasizza okubeeranga naawe mu kusooka leero mu bufumbo obutukuvu, mu bulungi, mu bulamu, mu ssanyu ne mu kulaakulana, era wamu fembi mu kukkiriza tunaayimiriranga ne tuwakanya omubi, ne tuwakanya endwadde, ne tuwakanya obwavu, ne tuwakanya buli kikolwa kya Setaani. Harriet, nja kwagala, nja kukuumanga, nja kuweerezanga okutuusa okufa kwe twawukanya nga Katonda bwe yalagira, era nkulayiridde bwe ntyo. Amiina. Nze Namugabo Harriet nkufumbirwa ggwe tumusiime Edward Ndayisenga okubeera bazze wange gwe nfumbiddwa okubeeranga naawe okusooka leero mu kufumba obutukuvu, mu bulungi, mu bulamu, mu ssanyu, mu kulaakulana, era wamu fembi mu kukkiriza tunaayimirira ne tuwakanya omubi, ne tuwakanya endwadde, ne tuwakanya obwavu n'enkwe zonna eza Setaani. Edward, nja kwagala, nja kuwuliranga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Katonda nga bwe yalagira, era nkulayiridde bwe ntyo. Nze Ndayisenga Edward nkuwasa ggwe Namugabo Harriet n'empeta eno nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange n'ebintu byange byonna n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana
n'omwoyo omutukuvu. Amen. Kiwedde kati Harriet agenda okwesibira. Nze Namugabo Harriet kufumbirwa ggwe Tumusiime Edward Ndayisenga n'empete eno kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange gwonna n'ebintu byange byonna eby'ensi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kambasabe bagende wali bamala okusayinenga mu bitabo by'ekyaki. Oluvannyuma lw'abagole baffe ab'ensonga okuba ebirayiro era nga bagattiddwa bafuuse muntu omu omwami n'omukyala Batumusiime Nnaalongo ne Ssaalongo. Bwe batyo bayerekera butereevu okubanga ate bagenda mu Gardens. Omukyala yali anyumye, yali yambadde long sleeved gown ye ya Cinderella ng'alabikidde ddala bulungi. Omwami yali mu cream suit ne next man we ate n'emperekeze nazo zaali very smart. But next man njogere ki kansooke nkutwala olabe bannange bano boolaba bayita mu kibuga wakati balina konvoyi ennene baali basanyufu nnyo era ku olwo teri atamanya nti Nnaalongo ne Ssaalongo bafuuse official. Gamba kikoze eki kiwedde. Gamba kikoze eki kiwedde. Nze nangiridde tibafuuse omwami n'omukyala Harriet ne Edward mu bufumbo obutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Oh, Jesus. Waneno n'omukyala na beautiful wanekane kanyo okukamala nkosa omwami Tumusiime Edward akigadde. Ogamba otyala? Ndi bulungi mukwano Mukama yebazibwe nnyo akikoze neera. Ebale kusiima. Kati ofuuse mukyala ani? Mukyala Edi, mukyala Tumusiime Edward mu butongole. Mpulira bulungi nnyo Mukama akikoze. Weewaawo bambi Mukama badde naffe bano ekiyitirivu nnyo essanyu olunaku lwe twalindirira lwaleero era Mukama akitukoledde. Bukedde bagiraba nnyo tugiraba nnyo tugyagala nnyo era batulaba bannaaye ekitukoledde ne Bukedde tugyebaza nnyo. Omwana ono mwakamala bbanga ki? Twatandika 2012 naye Katonda badde wassa gye tuli atukoze bulungi. Emyaka emeka? Emyaka bambi ogatagata mukaawo. Giri emyaka 11. Webale kufumba. Webale kusiima. Si byangu n'akatono. Abaana 5. Mukama mulungi ye mukwano. Oli Ssaalongo? Weewaawo akabuuza ajjako nnyo mpulira bulungi nnyo. Mpaayo obugamba bulungi bw'oyinza okugamba Nnaalongo. Omwana oyo ngenda mwagala, nja mwagala
bakakasa nti omwana ayagadde munne nga Katonda ye mbeezi waffe. Omwami Edward ngenda kumwagala kubanga muntu mulungi kyamukisa eri gyendi mu bulamu bwange kubanga akoze ebikulu mu bulamu bwange yansembeza eri Katonda muntu w'amaanyi nnyo mu bulamu bwange. Asinga kuwomerwa binyeebwa. Baby. Yes. Eri abawala abati oyingira mu bufumbo obagumye. Abawala abati okuyingira mu bufumbo, obufumbo si buzibu. Obufumbo bwagumiikiriza kubanga mubaamu obusozi ate n'obukko. Naye tulina kubeera bagumiikiriza, tosobola kuwangula nga toli mugumiikiriza. Akayimba koweereza omukyala tugewa. Akayimba kempeereza omukyala. Tujje wala. Tujje wala badde Katonda. Nkuwa kapera. Atuje wala. Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atutwala wala. Nawe komuweereza. Aleka nkute mukwana. Amina mukwana. Bukedde TV program emikolo n'embaga nzikiriza ate mpite yite mu bamaizi abantu bano bakoze ekintu ekyenjawulo ate era eky'omutindo banyumye nnyo. Best man ogamba ndi bulungi nnyo. Webale kubeererawo Ssaalongo. Amina. Onyumye nnyo. Webale kusiima. Kitegeera. Kyetaagisa ky'okuba best man kubanga si kyangu muntu kulonda. Kwagalana n'obugumiikiriza kyekyo. Omwagaliza kyero omubaka kyo. Bufumbo obutukuvu. Ate omukyalo omubaka kyo. Era obufumbo obutukuvu ayagala Edward. Metron, how are you? I'm fine. Webale kusiima. Bannange tugezezza. Kibo bannalongo. Oyo. Mwagaliza bisinga my sister, my love, my everything. Ndi musanyufu nnyo okutuuka ku kino kyatuuseeko. Atusambidde akagife. Neyange ejja kasa kiggudde. Ak'obufumbo. Obufumbo luba lugendo. Maureen Nantume. Kiyungu. Ya. Kuyimba bwe buzibu. Simanyi kuyimba. Awe nyine nzikiriza Bukedde TV1 ate nkutwale ku reception wekanye aba Ssaalongo ne Nalongo bakikoze bati. Ndaba ngali mu ggulu nga ntambulira ku nguudo eza zaabu emunyenye ze zimbunya bigere. Abagole baffe ab'ensonga olwava mu church mukwano gwange njagala okutegeeza konvoyi yali nnene nnyo. Bano boolaba baayitira ddala mu kibuga wakati era nga mu kibuga wakati teri atambanya nti omwami n'omukyala batumusiime bafuuse muntu omu bagatiddwa era nga mukwano kati bali kimu. Konvoyi yali nnene nnyo omwali mukulembeddwamu babikers era mukwano babavuga babatwala straight ku reception gye basobola osooka okufunira ebifaananyi byabwe ebya decoration nga diko tannayingirwamu bantu. Olusinondera obuntu obwo bubanga obutono naye ate nze bwe bumpangula omutima. Ndi bulungi munange, ndi bulungi nze, ndi bulungi bwetunula ku bwenjagala mazima manye nti ndi bulungi munange, ndi bulungi nze, ndi bulungi bwetunula ku bwenjagala. Tunula mu maaso go nfuna ekintu ekiŋŋamba nti oli wa kyewunyo kutunulako nze nane nzigwamu. Olusi bwe tuba tutambudde onkwata ku mukono n'onsisita mba mpulira nga sirina kyentya. Ky'oba omanya nti kebe mpologoma ze mmanyi ogisobola kubanga nkukiririza mu nnyo. Ndi bulungi
sikyalumwa na mutima bwe ntunula ku gwenjagala ebulungi sikyalumwa na mutima bwe ntunula reception bagiteeka ku Nsambya Gardens era bo basalawo okugiteeka mu holo y'Ensambya nga gweyiva levo bulungi kwoli Africa mwandifuza n'Abamerika era Singapore pia linawe nga gwe papi nga ne katilida okirizibwa n'okwekosa kwengoli nange wama mulokole haleluya osana kubaye gwe kamanyi bwendi munda bridal area y'omugole bagitimba bulungi nnyo ddala bateekawo gypsum board eyali mu type ey'enjawulo ng'erabikidde ddala bulungi nnyo basinga kukozesa ebimuli bye baataapingako ne bivaayo bulungi ate era ne birabika bulungi ebyali mu burnt orange cream, white ne lights zaabwe zaali nnyingi nga w'oyingira mu kifo n'otunuulira ku bridal area olabira ddala ekintu eky'enjawulo ate era ekirungi ddala abagenyi abaali babawerekedde okubasanyukirako ku lunaku lwabwe olw'embaga nabo babategekera bulungi nnyo bakozesa round table bateekako ebitambala bya burnt orange ne mu colors endala era waggulu ne bateekako sunflowers mu kala ya green kwaliko green charger plates ne glasses abantu bwe baali bagenda okutuula bakozesa normal chairs obwalabikira ddala obulungi ennyo n'okulabisa ekifo kino nti kiri klasi ate era kirungi ddala awo nno mukwano nga tutandise reception mu butongole vibe ku vibe bamaids balabikira ddala bulungi nnyo ne ba groomsmen bannange vibe yaabwe yali high balina happiness basanyukira omukolo baazina amazina basanyukira omukolo ekintu ne bakipika omanyi buli wookola omukolo gwonna abantu bano eno abakubeera emmaaso kirina kutandikira ku bo vibe n'okunyumisa omukolo etandikira ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga woolabye aba Harriet n'omwami we tumusiime mukwano kansooke nkutwala olabe ka segment kano kubanga ebyaddala kaali kasofo nnyo.
vayo senga vayo. Bannange omugole waffe ow'ensonga omwami n'omukyala tumusiime nga bamaze okugattibwa era nga bavudde ne mu bifaananyi. Mukwano njagala okutegeeza omuyimbi Haruna Mubiru yajja n'abayingiza reception naye baali basanyufu nnyo, baalaga essanyu. Omukyala omulungi the Brown Beauty Harriet omulungi wa tumusiime bannange yasanyukira omukolo gwe. Abagole baffe ab'ensonga bagenda ne bakyusa engoye era nga ku mulundi guno omukyala yayambala off-shoulder dress ye eya white era nga mukwano yalimu n'amayinja ga silver. Yalabika bulungi nnyo, yayambala off-shoulder dress era ekika ekya Cinderella gawuni gye yaddamu omulundi ogwokubiri. Era olwamala ne bakomawo n'omwami n'emperekeze we batyo ne basala cake ng'akabonero ak'obuwanguzi.
Costa okusala cake we batyo baalya emmere era abantu baabwe ne babagabula ne balya bulungi ne bawoomerwa ne bakkutira ddala. That's why you make her, she want the war by far. Yan the man no stop star. That's why you make her, she want the war. Man the bike back. Olwo n'emperekeze nazo zikyusizza mu mint green short dresses zaabwe kossa abalenzi nga bambadde nabo bu westcoat nga bufaanaganye ne ba maids bannange n'ondabira vibe yaliko ku mulundi ogwokusatu basanyukira omukolo ekintu baakijjayo bulungi nga we baali bakyagala. Omulundi ogwokusatu omukyala ono yakyusa engoye nnyingi zaali nnya naye ku mulundi guno eno yakomawo ayambadde long sleeved gold and green dress. Omwami naye yakyusa yayambala green suit. Elanga n'omuyimbi Sabwana Tolo yaliwo nnyo ye yabakomyawo n'ondabira essanyu vibe yali nene. Omukolo guno eno Justino gwalina vibe. Era que tu vas a ver. ¡Vamos por la calor! Thank you.
Oluvannyuma twafuna ku speech okuva mu bantu ab'enjawulo byebino ebigambo byabwe nsaba nawe ali ku Bukedde TV obyewulirireko. Ssebuzaanongo lukiiko nolwebaza okuteekamu obwesige okuteekateeka embaga yo wamu ne Naalongo. Ssebo tukusiimye ddala. Ssaalongo musajja mutuufu olulaze nti abantu obalina. Tuba tukyatudde okufuna embaga bweti netuuza abantu bwe bati abantu ne balya era ne banywa. Ssebuza mbali olukiiko luweddeyo. Omwanika katuuse n'agika amaadi kiba kiwedde. Kale abasuubuzi bannange twongera obbebaza nti mutuufu mutukoze bulungi. Omukwano ogw'enkolagana ennungi bwetyo gye mulaze famire eno. Ssebo Ssaalongo ffe bunnabugabo tugamba kyosiga kyokungula. Wewala okuteekateeka embaga ennene bweti simanya nigwe mukwasiza kimwe sijja kumwogera bamuŋŋambe nekazike naye nga temujjangu okwo tubagaliza obufumu obulungi. Weewaawo. Obufumbo obutuziza ne alert era tusuubira era twakasa nti olugendo lwekukutte lwebo olw'okwati Mukama yalibawukanya. Twebaza omwoyo gw'abasuubuzi obutafa. Omanye omusuubuzi yatandika mu gw'enkaaga n'olwano ge bonna babeera abasuubuzi. Naye twebaziza nnyo mwebalire ddala. Amannya agange John Frederick Ntale, Chief Consultant for International Business and Family Affairs. Ssebutaata n'abazadde abalala bonna kwangumana takuzibwa taata we yekka. Mwebale okukuza musajja oyo Edward Nayisenga. Musajja mulungi, musajja wa mazima, tukoze naye ebbanga lyonna tetulina buzibu bwonna. Kitegeeza nti okusaza mwambisigamu ekyamazima zikola ki zimutambuza bulungi. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Omulundi ogwokuna omugole waffe omulungi The Brown Beauty owaifu wa tumusiime omubwati omukyala Harriet ajjudde brown in color alabika obulungi ennyo. Mukono ku mulundi guno eno yajjanyumye mu red open dress eyalabikira ddala obulungi ennyo era nga n'omuyimbi David Lutalo ye yabakulemberamu nga bakomyewo waatyo omuzike ne gutandika.
mbebaza okuva gye twatandikidde paka tukomekereza omukolo guneeno ogw'abagalana ababiri omwami n'omukyala batumusiime era nga Nnaalongo ne Ssaalongo bafuuse muntu omu. Bannange tubaagaliza kisinga abo boolaba bamaze emyaka 12 era nga balina abaana omuli n'abalongo. Kyova olaba babayita omukyala ye Nnaalongo, omwami ye Ssaalongo. Mwebale kwesiga Bukedde TV, mwebale kwesaba service providers b'amaanyi, mwebale kunyumira mukolo gwammwe. Essanyu eryali ku mukolo lirabye omukwano gwe balina wakati waabwe nga tubajjako interview ekiravu kirabye gwe. Tubagaliza kisinga program y'emikolo n'embaga, mwebale nnyo, mwebale ddala n'abantu abali ku mukolo byasanyukira omukolo gwabwe bambi baguweeseza ddala ekitiibwa. Wabula nga sinnabasiibula mbategeeza nti abeera City Bridals. Olunaku olwaleero nyambadde ka sky blue naye kalabikidde ddala bulungi, kalimu obuyinja bwa silver, kwegamba w'oba mugole oba oli matron ng'oyagala ebintu ebiri simple oba ogenda kunyumira ddala naye ng'engoye ezo ozijjawa, ogenda bugenzi ku City Bridals ali wali mu town Kulun Street ku kizimbe kya California Plaza level esooka, shop number IF07 ne IF08. Ojja kubanga omufuna ofuna ekirungi ate era ekisinga abaana balina care bategeera kye bakola. City Bridals kyekyokuddibwamu kyo. Naawe aliko Bukedde TV nkutegeeza oyagala mukolo gw'ogulaga, oyina CD, oyagala tubeere mu field, ennamba eri wansi gikoppe osobole okufuna ebisingawo. Olunaku olwaleero nkoze ne Enoka era nga mukwano buli kimu yakikwasaganyiza Sani yabitematema. Tuddemu olunaku olw'enkya ngenda kutuusaako omukolo gw'abasuubuzi party eyaabwe olabe gwatambula gutya. Bukedde TV, Josephine Namakula gemanya abasinga gwamanyi nga Kama Ozi, mweraba.